bamukubye balyosi naye kiki ekigudde mu bamukuba ategeraddemu ku magezi omusajja oyo atama naye ayitirira ki ekyamukubiza olwo ayina amaalo n'ekimama n'obusamaavu ogenda tamwankole yibanda oyimba emmwanyi benyumwanyi byebiki baakowwa abantu bwe bati bwategera weewunya ne bamutita mu kifo kibatundiramu embizi mbadde ngenda okugamba nalaba eriri pasa omusajja omusiraamu asiba n'okusiba kani imagine bannange sente zijja basola oli mu sawumu era Allah yakubonereza bubonereza gwe omuliro nagamba omuliro gwokera ku nsi kati Allah yadde alina okuyimisa obwakabaka bwe oli musajja musiraamu gwe simanyi oli musawumu simanyi maanisuuli simanyi yani kitalo nnyo kitalo ddala twava eri mukama katonda gye tulina okudda omuntu okufiira omwana bw'atyo kibi nnyo peyini y'amaanyi obulimi bw'amaanyi omwana amaze okusoma akuze omwana anyumyako ne maama we omuntu wemushayalinga ebirowoozo ne maama kyannaku nnyo ate abannankole baagala nnyo abaana abawala nnyo nnyo era mwegendeza abaana b'abasajja abo nze wembeera ne president Museveni ne bwe tuba tutudde ekyo lumu twali tutudde ne Bebe Cool na bonna ne bawanika emikono nga baagala okugenda bagamba muwala wange ayogere kubanga waffe mwankole omwana omuwala bamuwa kyayagala ate omwana omuwala bamuwa bamutwala nga kyamuwendo musibye mutya nnyo mwenna abatulaba nze Jonas Sentongo mbaniriza ate nate mutugafu omuganzo gwa Tindi Files gwonna akatwenga okugenda ddala maaso n'okubanga ate osubscribinga yene ensibiko y'ebirungi ate era n'ebyessanyu olunaku olwaleero tukoledde wano eno okusula mmoto baliwo okubanga ate bakuguza emmotoka empya kw'ossa n'ezo ezikozeseddwako basangibwa wano eno e Makindye opposite n'amafuta ga Africa Oil yes osobola okubanga ate ojjira ddala n'osobola okubanga ofuna emmotoka y'ekirooto kyo olunaku olwaleero sirina mulala ndi n'omukyala Jennifer Furufiga tugenda kuba ate tunyumyamukko okutwaliza awamu ku ebyo ebirabisa okubanga ate bihappeninga wiiki eyo yonna n'eno etandise mu mbozi tulina olunaku olwaleero tugenda kuba ate tutunulira ebintu bingi nnyo ddala tusaba gwe wenna ali ku show yaffe eno tuula kalira tugenda kuba ate tukusosotera ekyo ekisinga asinagenda ddala mu maaso kansabe omukyala Jennifer Furufiga obuze ku bantu sokotolera abantu salaamu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh twongera obajjukiza nti olunaku lw'enkya lugenda kubeera lwakubiri president wa federation bawa minister omuwabuzi wa president ku nsonga za creativity agenda kuba nga asibula abasiraamu n'abatali basiraamu namwenna baganda baffe abadde musawumu abasiibye n'abayimbi bonna okwetoloola eggwanga lyonna era abayise wali ku federation olunaku lwankya mwenna we tugenda okuliira futaali n'olwekyo gwava ewala sambasambyako naawe ali okumpi sambasambyako bw'asobola okusala ente asobola okusala embuzi ow'enkoko naawe sambasambyako kigenda kutokuta nga ate si kisaanikire wali ku federation wali emutundwe ewemumanyi wali wenyini yeah exactly so n'olwekyo mwenna atubako owodde okwetolola eggwanga lyonna mubeere nga mujja mu budde tubeere nga ate tunyumirwa tubeere nga ate tubako n'ekyenjawulo kyetwogerako abenzikiza zonna eddiini ez'enjawulo mwenna era tubayise president abayise Edikenzo Omusuuza abayise okulaba nga ate tubako ne betwogera n'okwongera okwegayirira Allah ow'ekitiibwa musawumu eno omanyi kati ennaku zino zennyini ezisembayo bagamba nti nno Allah abaayita abaawulira abaddamu abantu be abayogerako nabo n'ekyo zino ennaku ze tulina okwongera okwegayirira Allah ow'ekitiibwa ate n'okuba nga tumulindirira tubeera beeteefuteefu okulaba nga tumulindirira kubanga zino ennaku mwakira era buli kaseera olina kuba ng'oteza engalo ng'oli ku maviivi ng'omulindiridde bangi boogera naye bangi bamuwulira nga newankubadde gwe tomuwulira bangi bamuwulira era abasiraamu bangi benyumiriza mu bisibo byabwe kubanga mwe muva empeera yaabwe ey'omugundo naabo bennyini abasiibuludde abantu tubeebaza nga Sula Motors tukwebaza okuba nga osiibulula abantu bangi twebaza nnyo Mama Fiina okuba nga naawe osiibulula abantu bangi nnyo ate era nga ne ku first class hotel Matugga era otaddewo ebyenjawulo ne ku Idi otaddewo ente nnyingi nnyo ne Ajiba Mama Fiina ataddewo ebintu bingi nnyo ebyenjawulo ebigenda okubeerawo eri baganda baffe abasiraamu n'abatali basiraamu byonna ku first class hotel buli lunaku wabeerawo ku first class hotel wabeerawo okusibulula abasiraamu abasiibi era wabeerawo byokulya n'ebyokunywa futaali ebeerawo n'eddaaku ate era ebeerawo n'olwekyo twebaza abantu we bato nebaza nnyo muganda wange Medi Fashions asibula abantu wali ku Merina Mall ate waliwo hotel bagiyise Dina Foods Dina Food Queen Dish ebeera wali ku Merina Mall okulaba nga ate nayo esibula abantu bangi ate ne Dina Foods wali Sekaya Senior Sarawo n'agamba nti
bagana ffe abayisiraamu balina okusibuluka ate nga balidde bulungi era Sekasini ateekawo bintu bingi nnyo okulaba nga abantu basibuluka. Twebaza nnyo Sekasini wa Am Enterprises, twebaza nnyo Ajja Miss Kigundu naye okubanga ate y'omu kubasibulula abantu, twebaza nnyo Aji Ali Mwezera naye okubanga ate wali ewuwe ku parking yateekawo n'agamba nti abantu basibuluke babeere nga balya ate kusibula omuntu nakyo kiweesa empeera. So nebaza abantu bangi nnyo Ajja Unambiyu naye mwebaza abasobodde okubanga basibulula ku bantu abasiibi n'okubanga bababeererawo. Mwebale nnyo mwebalire ddala okulaba nga ate munnaffe mugamba nti banaffe abasiibi ono mwetera ebyokunywa nange ondetera ebyokunywa banaffe tubeere nga ate munnange tubasibula. N'olwekyo mbagamba ekigambo kimu olunaku lw'enkya tubeere wali ku Federation n'abaganda baffe bangi nnyo wajja kubeerawo okusaba okw'enjawulo wajja kubeerawo bamashek ne baani bonna okuba nga tusaba nga twegayirira Allah era nga tumulindirira nga tuteze engalo. N'olwekyo tubeereyo twesangeyo mwena babuzzaako ne bagamba nti ndi kusula motors nga bw'olaba emmotoka ez'enjawulo Sula Motors etunda emmotoka empya n'enkadde jangu ogule emmotoka ku Sula Motors jangu ofune emmotoka y'ekirooto kyo ku kibanja mpola oba jangu olete gy'olina ate okole battle oba ogiyite swap bakuwemu emmotoka endala obeere nga temunanga otabula maddali sana. Mbeera ku Salt TV Monday to Friday n'omukulu Charles James Nkubuge. Salt TV gwe tune mbeerako wonna obeera ku mikutu gyonna Salt TV kweri. Mbeerako n'omukulu Charles James Nkubuge ate omusimba Rosa Sujinga abeerako ne lunch hour ate ne Sunday service ebeerako Git 56 ebeerako ne Kojja Mutebe Anniversary Experience naye ebeerako Prince Apple abeerako okulaba nga ate akuwa emisingi ku makya mu munnyo byonna bibeera ku Salt TV. Ganga team babeerako Party Africa Vuchi DJ Jamu nabo babeerako okulaba nga ate bakwasaganya n'embeera za gospel zonna namuvubuka ntambula ate kubanga amanyi Katonda byonna bibeera ku Salt TV ne Salt Radio. Tubeerako tune tovaako nange nja kubanga kwendi. Weewaawo oli bulungi nnyo maidali sana akabuliriro sibulangako nkowa bakoowe ogenda n'otwekekamuko mwanta bambafunyemu kalungi ki si affe babo nno ojja kuddaawo munaye wesibeerako social media webabowa okategedde olinga Shibawo yabulamu industry mubeerako n'abaki mubeerako na bizibu bwe mba siriko tekubeerako happiness. N'olwekyo munneebaza nnyo ate mumpengane ku ssente mazima kubanga mbawa happiness mbajjako stress njogera amazima n'okufumintiriza mbeera focused ate mbeera open my minded. N'olwekyo abantu abo muganga tuli batono tuli babale ku ngalo tosangika temusangika tuli babale. N'olwekyo gwabeereeyo twebazangako nti mbeera waawo mikutu ne gibatama bosaakinga tolaba full figo noonya olaba bikadde yenza wakabi ate kyannaku ninatanjagala ndaba ku ssimu ye era ku TikTok yembeerako beggalya musenge ne bandaba babeereeyo ogenda okulaba nga osigala yanyiza essimu era ndeesi okategedde ogenda okulaba nakulaga anti tuwa obutunda amanzi empa ebyokunywa va ku banaku kakati awo eta bingi njagala tutandikire ku mboozi bambi wiiki eyo ewedde omwana ow'obuwala omuto omulungi Martha Ahumuza yalabise bambi nti yafudde naye ng'embeera gye yafiiriddemu teyabadde ya kitiibwa teyabadde ennuŋŋamu yasangiddwa mu ofiisi mu bbaala emu wano eno mu Kampala. Ensonga eno yakubye abantu bangi nnyo enkiku era kyaleeteddwa ne bizinensi eno ey'ebbaala okuba nti mwe yasangiddwa ng'afudde okuggalwa. Mu kaseera kano nga ggwe omuzadde tusaba otwale akaseera kano oba akakisa kano kubanga obuulirira ku baana ab'obuwala abagendera ddala mu maaso okuba nga ate banyumirwa obulamu mu bifo weebiti ate ne bafunirayo obuzibu. Ekyokutegeera kya buntu bagamba embuli etefa yonna naye kati we twatuuka okusookera nja kusooka ngambe nti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kitalo nnyo kitalo ddala twava eri Mukama Katonda gye tulina okudda. Omuntu okufiira omwana bw'atyo kibi nnyo peyini y'amaanyi obulimi bw'amaanyi omwana amaze okusoma akuze omwana anyumyako ne maama we omuntu we mushayalinga ebirowoozo ne maama kyannaku nnyo ate abanankole baagala nnyo abaana abawala nnyo era mwegendeza abaana b'abasajja abo nze twabeera wembeera ne President Museveni ne bwe tuba tutudde ekyo lumu twali tutudde ne Bebe Cool na bonna ne bawanika emikono nga baagala okugenda bagamba muwala wange ayogere kubanga waffe mwankole omwana omuwala bamuwa kyayagala ate omwana omuwala bamuwa bamutwala nga kyamuwendo nnyo so kitalo nnyo kitalo ddala kibi kiruma tetujja kwogera bingi olw'ensonga tetunaba kumanya postmortem kyegamba ekituufu tukimanyi nga newankubadde abantu bangi beekuubye ku butwa naye fe abataabuumuwadde tosobola kugamba nti butwa oba kino naye kyonna kyekiri kyannaku kibi nnyo omwana okufa enfa eyo
kibi nnyo. Ebyokunywa bingi nnyo benjolo byensobola bagamba nti bikubisa emitima bitambuza omusayi guduka ku speed abaana babatera mu byokunywa abalala basika bisike abalala babinywa mu nywenye njawulo kabere shisha kati kiva ku bwongo bwo n'amaanyi go n'omusayi gwo naye era mu byonna nja kubiriza abaana bwana ddala ng'oli muwala mulungi kati ng'oyo omuwala yabadde muwala mulungi kale nnyo okuzaama buli musajja abeera amwegwanyiza buli musajja abeera amwegomba abeerako competition abeerako ki abala luusi nga yagana mukozesaako bukozesa competition ebeerawo kati omusajja asobola okugamba nze kano leero nina okwebakako nako kankate n'amuteeramu ekyokunywa mu kyokunywa kye n'ateekamu something ne kiyitirira maybe nga nekigendera si wabadde oyagala mwana aveeko buvi omukozese naye ekyokunywa nekikola ki nekimuyisaako so ebintu ng'ebyo nolwekyo abaana abawala mwegendeza ebintu bingi buli obeera mu bbaala ng'olaba nti bakwana bakayanira olabawo competition onakwana n'onakwana ate se ebbala give maybe abamu munywereko emyenge ewaka kituufu osobola ogula omwego gwo n'ogunywera ewaka n'oteekako music era omu gwe bakuba mu bbaala n'omuwulira naye kiswaza nnyo kya nnaku nnyo nti abaana abagagga bangi ennaku zino abakuba abagagga tebaagala kwogerwako naye abaana abagagga bangi lwakuba abamu munnange abamu teboogera boogeza abamu bafanofane n'okuzika ne muntu abamanya nabamanya naye ng'abaana bafiira mu nfe endala eyesitaza abaana baabwe babanga aboononefu kale balinga aboononese nnyo ate nga abaana babagaga batata balina obusobozi bamama baabwe okusobola okubuulirira abaana bambi abasajja baba bize nnyo bano tabafuna kakisa naye bagezezaako nnyo bagezaako okwogera n'abaana baabwe lwakuba nti nno n'omwana w'omugagga tabuulirirwa abaana abamu tebabuulirirwa yabalaba ng'eyamalayo era yamalayo kati ogenda mugamba kisente zigenda out azina buli kimu akifuna diguli agina ogenda mugamba kiki naye tulumirwa wamu abamu yeeya ndaba ng'emukola ekintu ekyekisigwa nnyo kyekyo tosekereranga muntu ate omuntu afudde lwaki ojeje omuntu ng'omuntu afiiridde omwana we kibi nnyo kyova olaba abantu bajja basanga ndibakyabayiwa amannyo mukyabeera nnyo bapanedi mapengo bapanedi mapengo mukyawera muntu afiiridde omwana we oli mukumujeja oyogera kino oyogera kiri wefudde amanye nnyo musaase busaasizi anyway abaana abawala kino kigenda eribo okwebeereramu awantu wooli oliwo naani ekyala emikwano abantu abasinga nze katonda basinywa kyakunywa nenyimuka nenkiddako bw'okisitukako bw'okireka tokiddako newe mba nakakisumula newe kiba kya ssente mmeka bwe sigala na girasi yange out sigizaako mumwa nze sirina muntu gwe neesiga yenna bayibuli egamba nti akolimiddwa yeesiga omuntu kituufu akolimiddwa oyo yenna yeesiga omuntu nze sirina muntu gwe neesiga you trust yourself yes even gwantute out I never trust kuba osooka neweebuuza ki ekimuleetedde okuntwala out nze sina muntu gwe neesiga ne weekola otya sigala na muntu out ne mwesiga nze ye muntu tambulira tugende tunywe byebiki ebyo bwe mbateeringa nti nsobola kyegulira nokyetuusaako tebalina nsonga lwaki ŋŋenda mu mpisa embo ate njagala n'okulabula abantu waliwo abantu ng'oggyeko ekyo ky'omwana yafudde kitalo nnyo waliwo abantu abagufudde omuze nti kanvume gundi ampe ssente kanvume Doni Chris kamuyingire nyingire kampani ye kandete gundi ku mukutu gwange amuvume ajja tuyita atuwe ssente bakikola nnyo bakikolako nezaawedde bakikola n'Ameria ajja tuyita tusiise bakikolanga ne mama ffe mama ffe tayagala kumanya mama ffe tayagala kumanya ne amu bakimukolanga ne amu tayagala kumanya teyasiira so abantu abalowooza nti ojja kuvuma omuntu akuyite muyeranki akuwone ssente aga munange biveeko mwegendereza abantu bemuvumo kati tekankiwulire olaba ebintu byensobola okubuuza wano era nko omukwano gwange omu yakeera ku makya n'akaabanyonyo neyetunuzaamu kamera ne feesi nene nnyo bweti dakiika 2 nankubira ne mugamba oli wako oli ludda wa nti ndi wano ne mugamba okaabira ki nti abantu people abantu ne mugamba abantu what's wrong jangu wano era oli wa ne ngenda wange oyo mwana yasiibye munnange muleke bambi onoonya omusi lwakwa bonna mbagamba bawe naye bambi yasibe it's okay Allah tajja kuvuma nakake kateekewo nja tamanyi nti tajja kukiza njigirako nako okulanga zi company ezitangasa nja kanywa akake company zennanga nnyingi ezimpa ssente ez'ebbeeyi waye musiramu akako nja kanywa okusinga okulanga ebyo lekera awo ovuma abantu n'olowooza nti omuvumye mujja kunyumya
ajja kuyita museke akuweyo ne ku sentence awo yavaawo twavaawo dda tubyakyuka omuntu ojja mumuvuma tolina ready it's okay omuntu ojja mumuvuma agambe hey it's okay toyonona buseke kwatako bubiri katwaleyo kamu kozako kumalo kiki etuteredde akako kanyolera already kafu amma webale nana nkano ka akwata kanu please tona buseke bwa mchana nana ngontaka lya kantu akogambya akanyola awo ku kiguni emabega awo kyemabega kyekyo dozo bawulira bagwedda lw'emisana enjaga gye bali kale tugende mu maaso abantu ebyo babivaako dda eryo ne bennalaba nga oli asasula omuntu ojja muvumaako abe ne pulaani B akukola ekitakoleka ajja kuyita muginiko ebinnyomole n'okulya omuntu watuukiza kutuma kitaawo omuntu wakutumiza bazadde bo wakwetikkisa bazadde bo bajje beegayirire mulekerawo ovuma abantu so n'olwensonga mudamegiza abantu famire eyo terina wadde omudaala gw'ennyaanya wadde ogw'omunaanansi temukolangako kampani wadde yanswa famire yonna wadde ekibanda ky'amanda oli ku kampani ya munno okubadde oni kulisa okyazizza ono bakuba weweefula mbu twayogedde twabimaze tibyawedde weddamejo gimanyi bigwa bwebityo biga bwebityo bweba byawedde lwaki okyaza ekiraba muvuma ngera bavuma kampani oba talina sente muleke sigwa mulisa tomubanja oba talina sente bamwavu muleke ate wano Uganda gyosanga omuntu ayeta kyatali tenamadeko mu office ya bakama baffe nga bangamba oyo musajja simukozi waffe tetumumanyi bw'aba agamba ndi mukozi waffe ajeyo empapula nangamba go ahead oba ogenda mu kooti genda kubanga yatulira RDC we Gomba hawa nakwata driver we ngera yefula ndi mukozi wa office of the president nebanga tetumumanyi fa kubairako na miro Buganda tetusobola mu appointment letter pozi nga tulina ekyamu ku bwongo ekiki abantu nabo baatukawo ku eyo level kuyita kye batali kati abantu ye agenda yeetuma ekyo mobilizer kyayagala okwogera naye mobilizer alina kubeera ku sekutale tewa sekutale jeno yalina omutongoza ne ku lisiti ya sekutale jeno taliiko kubanga ffenna kwetuli taliiko abantu batuusaawo batyo ati akikozesa kutisaba abantu bangi bagamba nkola mu ttaka naffera abantu nkola mu minisito gende nkola abantu bangi fa batuukirira buli lunaku nga babbiddwa abantu modula naye ffe tubakwasa Katonda one day one time will come ojja you will pay kale kyonna mu byonna nga tuwunzika ensonga ya mwana muwala ono bambi omugezi kyannaku nnyo kitalo nnyo kitalo ddala omuwala yafudde omuwala omulungi omuto omuwala abadde alina okuba n'amaka ne family omuwala abadde alina okuzaala ku baana banna balungi nga ye naye tetulina kyava eri Mukama gye tulina okola abaddeyo akasoma nga alina diguli okuva e Makerere alina diguli abaana abandi badde bakola bambi nalabye maama we nga wa speech n'agamba omwana waffe tumutaddemu omusimbi gwonna omwana watukire kusoma wati ababa mutaddemu sente ekisembayo mu byonna omuwala kukolera ebyo byabadde nga ajja atusuubiza anti kati omukadde bw'otuuka nga maama we oyo wamasa ebirungi aba abisuubira mu mwana we era kyannaku nnyo nnyo abazadde abalina abaana abatabagasizza ebyo byana byolaba ku social media biwemeneko buli muzadde yandyegombye omwana alinga mirembe buli muzadde yandyegombye omuntu alinga nsambya furniture yes buli muzadde yandyegombye omwana we nga alinga mirembe buli muzadde yandyegombye omwana we nga alinga nsa naye gwe owuleta okulaga ekimpemempeme nga kyekiganda kyo ekiwemeneko ekibeera okwo nekyebamba nekiwemula mu myaka gyaffe twakola ne tukola n'emikwano gye tufunamu kati ojja kumuza nti mu myaka gyo wali okola ki nga bakoli bize leero kiki mu myaka gyaffe twakola era mu myaka gyaffe egyo twagifunyamu emikwano miyitirivu nekyova tuyimiriddewo la friends kitegeera networking friends of benefit abalina kye bakwongerako naye gwe networking ye eri kiki osobola ofuna obuzibu abantu ne bajja naye nga tebazze kula bazze kusunga nalabyeko abagenza okuweza omuwendo n'okusunga n'okukwata content oli mutuufu
bagamba Owamalibwa atabukira nsujju Owamalibwa mwotya KFC owozze kumulabisa na kumuswaza swaza nawe otuuseewo era kyoboya Owamalibwa alina kulya nsujju nawe otuuseewo anti Owamalibwa omwera KFC oba oyagala kulabisa super era wagoba okoze content oba omufunyi ate oluba obwedda anyway abantu abasinga si mikwano gyaffe ate abantu abasinga batuli cross bakyasinza okubala abalabe baffe kakati lwakuba nti okutegeera si kwaffenna kizibu okwawula mukwano gwo ne mulabewo naye bw'oba weegendereza bulungi osobola okumanya nti ono mukwano gwange oba si mukwano gwange nze omuntu anjagalako just a content olw'okubeera onjagalako you are not my friend onjagalako business kubanga olya ku nze naye neebaza katonda ow'ekitiibwa bannange Allah ow'ebukitiibwa musawume nankoledde ekyamagero atya waliwo omuntu ayali yeesibye ku mulimu gwange omulimu gwange nga gumunwa buli kaseera ng'agamba musumba otasobola morning show era otasobola morning show bannaye sister wange makula omulimu gumpeza saawa nze azisobola mumuteeke mu evening mumuteeke luda bannaye katonda yamumpugudde n'amuntwalira ku baba. Congratulations. Kibi kigwana wala congratulations bye biki. Kibi kigwana futugamba nti kibi kigwana wala katonda asindikirize. Bebe tugamba nti katonda aseteze ensozi nezitamanya. Bible egamba nti katonda aseteze ensozi nezitamanya ate lekera okwera abantu lekera okweta kyotali. Waliwo abantu ababadde beeraga nti oli wa kitalo nnyo. Kaganga tokyasobola kudda kweyo leva ate. Katonda n'akuwanulayo gy'oyite wakabi n'akulabisa n'agenda n'akumaala amazi. Akyali wakabi. Endowooza bwe kugamba omuntu eyeeyita owakabi. Owakabi ovudde luddawo oli luddawo ekyokubiri obadde olaga nti wakola TV nnamba eyiyo kwokera okwokubiri obuseke wakola system yiyo wakola biki. Ng'olaga nti osinga ne TV amaanyi ne bagamba nti tewali kisinga mainstreams. Ne bw'oba olina TikTok esembayo okulabibwa oba social media etya. Ne bw'oba olina YouTube channel esembayo okulabibwa tewali kisinga mainstreams. Nabagamba YouTube channel zatandikira mu America. Sayini nizavaako. Oba zeziranga ebisembayo zikyaliko YouTube sate zeziranga ebisembayo zezirangira ba president kada bagamba kibaita mainstream kyovala buli muntu aginoonya buli muntu agikane waliwo n'abakolewa bala bakolera bwerere bakeera okukulasa nakuleka naye ekyamutwazisiza ne betega obu TV ne betega obu simu ulira ekyamutwazisiza ku eyo TV sigamba nti yabadde anoonya mulimu already is employed kyonna kyekiri no matter what kyonna kyekiri please shut up kyonna kyekiri no matter what ensonga eyamutwazisiza wali level yayise Windows yabadde yakujjako nakyekiri evivi lyayise kkiriza obagaana mulekeraho okweyita ab'ekitalo evivi lyakoze batya kyonna kyekiri gye kiggwera oba yagenze g'employo oba yagenze ati oba what evivi lyayise awo sikuwagidde ate eri kitwale nti sa mainstream media kinere kirabamanya evivi lyayise okategedde evivi lyayise na mainstream abadde agyetaaga ebbanga lyonna lyabeereddewo nga tali ku mainstream abadde ayayana kuginoonya nkugambe bayagala okungobya abaddewo ali era nga performinga bulungi ng'ayayana ng'anoonya ne waffe yatuukayo makula sister makula twabimanya temusobola bimanya nze abigandi muko bugingwa nteeka wana oyo omukazi tasobola mainisho boza bampa wabiranga mu UCC babadde bawabira bwere bawabira kungoba Ekiki bafune emirimu olimba naawe baluwa zabawandiisa ozimanyi obungi waliwo n'abeerangirira nze ndabyako abantu bangi abeerangirira batafunye emirimu egyo waliwo neyeerangirira eyite yasoma ennyo yeetuma amannya amangi atava mu kkooti eno aluwa oyali emmere ku mikono amapesa ne gaasama gati yeeyita batya yali alowooza nti agenda kulipuresinga isima yeerangirirako ndi bamuwadde omulimu ku TV ki mama Blackaman yeerangirirako kweni kusanyuka TV banoonya mainstreams baziina obulandeka so n'olwensonga kwogera mazima negeebo ate mazima mainstream esigala mainstream nkikuddamu congratulations our brother congratulations byebiki naawe yakafa olumbe kibi kigwana wala mukunji kale eyo nga tuvuddeyo onokendeza akatima onokakanirako eyo nga tuvuddeyo akatima akenkoko leero kakawumulireko kakukutuka eyo ensonga ate manenya gabakuwa essaawa zenkolera mutwabike soka omugambe congratulations kino kiveewo kaba katini nnyo nsobola okugamba nti ekibi kigwana wala genda walumbezaayo era omusanyukiddeko kubeera ngani asanyuka abasanyuka babeera nga nze ekakweisaako naawe nze nakangubi
obuzibu bwenina nti nze pretending sisikamu ate sisikamu ate seegula. You're so real. Yes, it's me. I know. Muwonye ngoba amanyi bwabadde ndi obubi ku mulimu gwange. Kale eyo nga tuvuddeyo tugendeko ewa omuntu akuyingiranga ku mulimu gwo nga atalaga nti wakabi wa kitalo gwe kyomanya yayiise vivi liyiise tubadde kusubira ku Zaini TV eyo tunavaayo tetuveeyo lyo lyayiise awo ensi kuteekawo wotasuubira bayibuli egamba nti katonda aseeteza ensozi nezitamanya olwo katonda aluseeteza oguwulira 5-0. Congratulations brother baba baba erina abalabi bameka ekiki mbono 5 kwa eyo nga tuvuddeyo erina abalabi bameka so baba bagiraba bameka bagiraba baba TV ate kati ebusogeyo ebudapa simanya wawa era bwana wane Kampala eri ekyala Uganda eri Kampala nawano bagiraba ati bagiraba jinja nabano omusajja neno bagiraba e Kampala abwa bananga bamunjulira baba bagiraba jinja Uganda eri Kampala babera bwa utala basho ya bajere era babura bajere biki nawe ayogera rubbish banange yetuveyo kuba kati ogenda kunzitamu busimu nedda ze gambe bagira beyo obusoge yo ate munda si busoga mu town kati bosi bantu abeyo eyo munda Uganda nteri Kampala kale gwelinda Uganda tandikira ate kachono kagenzeeko gundi zonna bagenda baba zisala nga bazibaterako ne gwelinda agenda teeka wenjawulo y'amaanyi ulira kati nze nkugamba bino manyo ulira omukutu gwe nga guli wano nze nkugamba bino ebigambo kagenzeeko ate kati baba egenda tutumuka nnyo okusingako ne bwebadde mu kusooka egenda gwa bugwikugwera sawaaga teeka wasatu egenda kugwera bugwe sawaaga kubanga wano agenda naye tege essimu bwe batabe bakoleranga omusajja nga beetege essimu content bamutwala ne bambi ntaseeyo tuveeyo tugende ewa Kingisaha bamukubye balyosi naye kiki ekiguddemu bamukuba ategeraddemu ku magezi omusajja oyo atama naye ayitirira kyekyamukubiza olwo ayina amaalo n'ekimama n'obusamaavu ogenda tamwankole yibanda oyimba emmwanyi benyimwanyi byebiki baakowwa abantu bwe baki wategera wewunya ne bamututa mu kifo kibatundiramu embizi nga mbadde ngeno okugamba nalaba eriri pasa omusajja omusiraamu asiba n'okusiba kani imagine bannange sente zijja basola oli mu sawumu era Allah yakubonereza bubonereza gwe omuliro nagamba omuliro gwokera ku nsi kati Allah yadde alina okuyimisa obwakabaka bwe oli musajja musiraamu gwe simanyi oli musawumu simanyi manisuli simanyi yani ogenze mu kifo ky'embizi n'ebigodo binyoka amasavu gali wali ganyo owe ufanagana nagiridde kakakawo oyimba kakolimu ovaawo nga nengoye zewunyaka wono ngambo togiridde kakati Allah yabadde alina okulwana ennyo okuyimisa obwakabaka bwe naye nga eddiini tegira bintu ng'ebyo ekyokutegera kya buntu nabaga nti abantu abayiika Windows tubayamba nnyo bagambako basobole okumanya okubala situation bala wooli oyogereddewo ki wooli ogenda kwogera kigambo ki woyimiridde bakolerawo ki baganda bagamba nti awali omulema tebafunyirawo ngalo oli mu kifo ki oli luddawa yabadde amanyi alimba wagizi be abaawa abamusasulidde omulaba anti gemaalo gegambye omuvubuka oyo yeyimbyayimbya nnyo ebintu by'ekisirusiru awalampa entalo ezitamukwatako katamala era awalampa bebekulu talibeera kirasiyo paka lwoliva mu bulamu bw'ensi eno ne bwolifa ne bakuziika emirundi 8 tolituuka wadde ekko lya bebekulu lyanaaba ku mubiri ekiki even ekko bebekulu lyanaaba mu kinabiro tajja kulituuka tosobola kumma muntu n'omuyimba n'okwa kitakuddamu takola kitakuliiko talina kyeyakukola n'omufuukira kizibu kubanga oli ppira omunene basobole okwogerako ate nno ezo challenge bakyazifuna nnyo seeyo yokka nabeeko omubaka wa Nuupu era gwe baakubye bayaladdaani ono gundi owaawa owamawogola yani Eldamani gundi ono eyali manager wa Rock Bomb yani gundi watukanga mu Rock Bomb oyo nga tatuwa na sponsorship gundi mubaka gundi bamubeka bamugambe vawa eyewaabwe yenyinye busujju gundi yadagenze kola Kalwanga is Kalwanga I think Kalwanga yadagenze kola I remember that bawumpuguma bazunga boogera nonsense abantu bakoowu mukwano
Wolabira nti abantu bakowunze kati kankulage. Njagala gwa ndaba ku coating file ugate that. Bwe babanga Sseginya yafuna abantu million 4 plus. Nalukola yafunye million emu. Where is those 3 millions? Yafuna mutwalo gumu. Sseginya yafuna emitwalo 4. Sseginya yafuna emitwalo 4. Nafuna lukola yafunye mutwalo gumu. Emitwalo 3 giri luddawa. Kirega nti giri awo mu bbanga tejalonze. Tejakoze ate kikwewunyisa. NRM yawangula ekawempe. Kino kyogerwa ffe abagezi. Era nebazanyo sekutale jeno wa sekutale jeno wa NRM. Nti bako nebazanyo ne nabakunzi. Na bonna bamadina NRM yawangula ekawempe etya. Akalulu akagwa omuna NRM yafuna obululu 7. This time nambi yafunye obululu 8. Kanana manya. Oli yafuna kasanvu. No, yafunye kanana plus. Kweyongedde ko 10 lulamba plus. Awe wegamba nti NRM yawangudde. Olwaki? Ate anti kati nkugambye akalulu akagwa yafuna 7. Kitegeeza nti yeyongeddeko. Neyongerayo 10. Yes, ate nga mukweyongerako. Bakubye nnyo accordingly ku Sseginya yafuna. Eki obululu emitwalo 4. 10. Emitwalo 4. Emitwalo 4. Ono kubanga yafunye omutwalo gumu. Omutwalo gumu ya. Ontegedde bulungi. Kufunye. Kati kitegeeza nti NRM bekoze eki? Ebe wangulidde waggulu nnyo. Bogata datsi. Era nembaza sekutale jeno NRM kati ali mu field. Yayingidde field. Ate kisika wempe yokka. Kati yataddemu canvas. Buli wamu. Nasiba obugwa. Era sawa ya lero kati tournament zitojera buli kimu kitojera mu kawempe Kampala yonna nakawaludda wa sekutale jeno wa NRM akola butawera. Okulaba ngekyo nga buli kimu kiba madali sana kubanga abantu bane emiliyoni 3 ezitalonda bali awo mu bbanga bakowa Nuupu naye bali awo bagamba tugende watudde ebannasalawo kwegamba era wonna nja kwebaza Namyalo nebaza n'Afande Damulira. Afande Damulira yakwata abaana ba ghetto abeekawempe namba zeyongeddeko ziraba. Afande Damulira yakola nnyo okukwata abaana ba ghetto okubakyusa. Ne Namyalo yagezaako era okukwata abavubuka ba ghetto era abakyuse aja tibuze Namyalo okulaba n'abawane ku pikipiki n'abawa biki obona nti akalulu kaffe keeyongeddeko. So bwe tunaakolera awamu I think ate waliwo n'ekigambibwa nti Nambi yawangula accordingly ku polling stations ziwe zaali ng'akalulu ke bakakwata mu kwasi. Yes, era olaba nti bali mu kooti. Abantu bangi beebuza Nalukola lwaki tanaba kulayira. Nalukola tasobola kulayira nga bali mu kooti. Bano bawawaabira bagamba akalulu kabwe kabbibwa. Era emisango gye giri gigenda. Kati tebasobola kulangirira muntu nga bano tebakkiriza okuwangulwa kubawangula. Kitegeeza mu kaseera kati tebasuubira nnyo okulayira. Si kisuubiro ekyokulayira kwa Nalukola nga bano tebannaba kufuna bwerufu bwabwe bagamba bwe bakayanira. So abalinda Nalukola okulayira bwekito we kiri. Abaka bba abalala naye tumusabira Mukama amusobozese. Bw'aba amuwadde omukisa alayire aweereza abantu be. Kode n'akalu ka 226 katuuse. Kanaatera ottuuka. Katuuse ddala bw'oba olimu amagezi ng'olina common sense. Essaawa zino buli mubaka ali mu kunoonya akalulu ka 226. Nawulidde Nabagundi bakomawo baluyimbazi. Luyimbazi ya Muhammad Luswa. Enegundi yagenze ku bwa president. Nsereko. Aja bulijjo awozanga bwa. Nze njagala buli muntu alina obusobozi oba buli muntu alina interest mu byobufuzi atryingeko. You can try ate era omukisa ogukozesanga. Teweenyooma. Abantu abasinga banyooma abantu. Teweenyoomanga. You go and try. Mukama kyaba n'abakuteekedde Katonda ono Bible egamba nti Katonda asitula abo gwe boonyooma n'abakozesa okulaga abeeyita abagezigezi. Katonda asobola okusitula kwa position gyotakkiriza. Katonda yasitula abantu, Katonda yakyuziika. Katonda aba yakyuzinze dde omuntu. Musobola okubeera mu abantu nga bameka olaba omwana wa Chairman Nyanzi. Babadde mu kamyufu Makerere ne bamuguma ne bamumma. Ne bagamba oyo mwana biki tajja kusobola mwana wa Chairman Nyanzi. Omwana bamumena agamba ngenda kujja independent. Wa Nuupu n'atwala kadi.
omwana ja independent n'abawangwa n'awangula n'owakadi okategedde katonda aba amaze okukyuzinga oba mu kugezesebwa kati awo anti kati abantu bangi beebuuza lwaki omwana wa Chairman Nyanzi yajja ku independent bo lwaki bamuvuma era lwaki bamwogerako lwaki luswa mubeera mumuteekako olukongolo n'ensereko nga bajja independent nga n'omwana w'omu nnyumba yabulwa kaadi bwe yajja n'awangwa temwamuvuma singa lusa yawangwa temwandi mujagalanyizaako mu abanuupu singa nsereko gwe singa kumpa bbogo y'omutwalawa n'otuwanga ebyenvu ebibi naawe obwenvu bonna leero bubi tebusiibulikikako bubi awo olabira obunanfuusi mu kibiina kya North omwana wa Chairman Nyanzi yajja independent n'ayitamu bali mu kujaganya tebamwogerako nti yajja independent yajemera amateeka ag'ekibiina mbwera kaadi teyakkiriziganya na muntu yani bane mabega wa nannyini kaadi lwaki balusa mubafuukira ekizibu okujjako nga muli babi bubi lwaki lusa mumufuukirayo leke okujjako nga muli babi bubi ate omuntu yenna yenna mumulekanga n'akozesa obusobozi bwe n'akozesa chance n'omukisa gwe Katonda gw'abamuwadde omuntu alina interest musobola okujjera abantu abasukka mu 3 oba mbameka mwenna ku kifo kyekimu kubanga constitution ekukiriza oli waddembe okujja nawe oli waddembe so mulekerawo okufuga efuga bbi nze sobola fuga bbi kyekibe ebimu ku empagiza mu 7 nze saagala fuga bbi saagala muntu anfuga bubi kubanga NRM ina freedom olaba Nambi yajja ne Kaladi najja Kaladi bamuwangula yakomawo dda mu NRM tebamugamba nako bamukulisaayo bukulisa bamuyaya bamusembeza busembeza Sekretary General ali mukubirira munnange singa in fact yalina wakusatu Kaladi yava mu NRM kati obwo bulusinga Kaladi yabukwata nabuteeka ku Nambi anyway mu byonna kyesobola okugamba nti fuga bbi mu kibiina kya Nuupu lyo lingi n'okweyagaliza omwana wa Nyanzi nga tebamucomplainingako ye nga tebagamba nti yagaana amateeka ga kaadi lwaki bano bokka be bafiirako ekyo kikyamu era nkivumirira balekera ofuga abantu n'enfuga embi ng'abafuga batabani baabwe ne bawala baabwe owaaye buli kibiina n'emisoso gyakyo kale n'olw'ensonga eyo emboozi gye tugenda okuba nga ate tusembayo ey'omukyala omuyimbi Catherine Kusaasira emabegako awo waliwo abaami abazze balabika ku by'emmotoka nti yabaguze emmotoka eno yamuweebwa gavumenti yamuweebwa President Museveni ekigambibwa nti yali mmanya ge ate nga mu kaseera kano ndowooza bano bafunyeemukko obuzibu n'emisoso egimu kugikwaniza emmotoka eno baagala ssente zaabwe okuba nga ate zibaddizibwa oli akwata ki emmotoka ye ensonga eno yo nga yo ogyogerako kikuba yebadde wawala mu matu g'abantu mu kaseera kano mwimbi Catherine Kusaasira simanyi oba yavuddeyo okusookera ddala nja kubeera open nja kubeera straight njogere nga bwe nkimanyi oba bwe kiri oli waddembo kitwala oba okigaana okusookera ddala Kasani yafuna okusoomozebwa in fact abantu bonna abaagadwa President Museveni balina obulamu bwe bayitamu muzeeyi buli lwakwagala ofuna abalabe bangi nga ate bali mu NRM obanga bali mu gavumenti bafuka ba enemies bo Kasani baamu emmotoka eyo yamufuukira ekizibu etya abantu bangi beebuuza Kasani lwaki atunda emmotoka abantu batuuka okuwalana kusaasira olw'emmotoka emmotoka eyo Katonda emusseeko n'omutta baamulumba nako ne bamutomera nga n'abamutomera bantu yes era bw'ogyetegeeza baamutomerakokko ng'era ebayombya nga atuuka nawantu ne bagaana bamu nga taliwogozza okulaba lwa mmotoka mama ezo emmotoka mweze muvuga ez'abaminisita emmotoka ze muvuga era muzeeyi awamu emmotoka Kasa yatuuka ogamba nedda kanejeko emmotoka eno nfune emmotoka entonotono maybe banakakana Kasa yagenda n'atunda emmotoka nga tamanyi kubanga emmotoka eri mu mannya ga Kase emmotoka eri mu mannya ga Kase naye eriko akantu ka State House kati Kase teyalowooza nti emmotoka muzeeyi gy'abakwadde ya State House tebagitunda era litakimanyi naye ayagala kutunda emmotoka ey'okweggyako olukongolo nakweggyako embeera gye bali bamutaddeko afune emmotoka ekakanamu wakiri yandigipakinze n'atagitambuza lani ojje kati agipakinga ate endala agijjewa yagitunda asobole okugulako emmotoka ontegedde oba yagitunda $2,000 $2,000 n'agulako emmotoka entonotono kuba talina sente zigula mmotoka osegedde endala n'awako babbulooka ne baki n'agijjawo kaakati omusajja atuuka okutunda emmotoka bw'agitunda bagenda okugyamu empapula nga tezivaamu
ngerika akantu ka State House ye kyatamanya red flag twagani tulaba muzeeyi ne tumunyonyola naliwo wendi n'amaaso gange nza gamba tunyonyola muzeeyi n'agamba yo ono muwala wange tamanyi ebintu tebibeerawo ebityo naye Betty ono mumuyambeko mukwate sente muwoli omusajja sente motoka bagiddize Kasi kubanga ebintu tebibeerawo ebityo kati Kasi muzeeyi n'atukwasa omukyala bamuyita Madam Betty n'oyo PPS we bamutukwasa waliwo n'ebirala bye sijja kwogerako n'agamba bano abaana bato tamanyi bintu bitambula nga batuwadde Madam Betty bakwate sente baziddize omusajja addize kusaasira ki emmotoka kati munnange Kasi era we yavaayo yaddamu nanyonyola omusajja era bwe twali twakavaayo wettu omusajja yamukubira n'amukwasaganya ne Madam Betty bwe baatuwa wa State House n'amukwasaganya bwe bati kati kiri era omusajja n'akitegeera bulungi nti yes bagamba ono agenda kumpa sente bula biki naye nga omanyi nti no State House babeera busy kati muzeeyi ali mu kulambula PDM ali mu kutambula luddawa bayinza ogamba muzeeyi tannaba kusayininga nga tekyo ekituufu naye ng'akimanyi kiri mu process bakiteekayo n'empapula weeziri so obugumiikiza kintu kikulu kati bannannyini ssente baleka tebalina obugumiikiza bwabaweddeko tebalina bugumiikiza bwa ssente kubanga ssente zaabwe zisoma balina okubawo nga balowooza nti oba babamalayo bati kubanga ssente zaabwe zikola ki ssente za business west weziba omuntu okutuuza miliyoni 2 omwaka oba emyaka 2 abamugagga nno n'abannanyinimotoka ekyabajjeyo okusinga bo kasente kaabwe kubanga kuba kasente kaabwe kadudde ate kasente kaabwe kakola business, it's a business. Sente z'emmotoka bw'ogijjawo eno olina okuteekawo emmotoka endala amagoba gabaako matono kati nga wano wasula motors wontutunda emmotoka osobola tunda emmotoka eno ng'oginako emitwalo 2 sula kimutundiza emmotoka abantu bafune emmotoka bonna nti wano waayita pankisawo wano wawe tagenda baokyobola atunda emmotoka namu atunda emmotoka nabo bagifunako emitwalo 10 kubanga wano kiri ku likodi mu Kampala yonna emmotoka etundibwa esooka wasula mpozi nga amala gigana buli bulooka lwa nsonga ki tisula respecting a broker ne watwala emitwalo 2 sula nafunako omutwalo gumu respecting a broker kubanga jafuna emali ennungi ali agireete kati ebibanda ebirala byonna ebireeta bifuna obuzibu teba respecting aba broker tebaagala bawa ssente tebabatanjawulo babatwala nga bakusaagiriza katono business yagitegera kati buli broker alina omuntu atunda emmotoka mu ggwanga lyonna amuvuga mutawasula wano so tamula wano nga tufuna emmotoka zigenda ku shere nga ziri ku line wa musonda checking emu ku emu nga zonna bazese kuzitunda nagulako zaguza endala nazitawo nezitandika okugenda mu bonda endala kubanga ekyokuyinti wano wabeerawo ne cash money sulaba ne cash gwasasula kati ekimufula wenja kyova nti suwa atunda emmotoka nga nyinako emitwalo 5 emitwalo 10 n'abako block 3 nyina asigaza ebiri kati Catherine Kusasira ye emmotoka ye yamuweebwa Catherine emmotoka ki gye yali atunze yamuddizibwa omusajja yaginera yagipakinga ate omusajja yali yawamba n'emmotoka ya Kase gye yali yagula ate nga wafuga gye yali avuga yali yakisoka n'agimuwambako n'amuwambako n'akamotoka akatono n'amuwa akamotoka akatono ennyo nako n'akamuggyako Kase n'asigalako ku bigere oyo omusajja bw'atwala emmotoka ogitunda n'egaana ovamule biki ajja awambako Kase emmotoka wambako Kase emmotoka Kase afuna akamotoka akalala akabibibi nako akamuwambako nako akamutwalako paka otwagana tulaba muzeeyi batukwasaganya naffe n'omusajja Kase n'amukwasaganya n'amuwa n'abakulu singa alimu yali teyandimuwadde bakulu singa yali alimba teyandimuwadde bakulu kubanga erinnya lya State House tebalirimbiramu osobola kuddawo n'oyogera ku Madam Betty bantu banene nnyo mu ggwanga bantu bavunaanyizibwa n'omulimbira so nze kyensaba bannannyini mmotoka babere bagumiikiriza Kase abadde mulwadde yalina okuddayo ku treatment naye yalina concert kati kubanga bwe bamulongoosa yalina okuddayo kati concert bwe yawedde n'addayoko akomawo ng'ennaku z'omwezi 17 tasobola kudduka mu Uganda kubanga wewali amaka ge wali omwami we wali buli kimu tasobola kudduka kati akomawo ate naye tuli mu kulaba nga tunoonya muzeeyi twogera ne bakama baffe Madam Betty twogera nabo bamanyi lwakuba ne muzeeyi ali up and down nga bw'omulaba bali mu PDM bali mu kukola mirimu ne bazannyo Madam Jane State Controller akoze kyamanyi nnyo okulaba nga akola industrial park ezo nnyingi nnyo kati mu ggwanga Uganda abs nazo mpitirivu nnyo kati ziri 19 Kayunga gye ziri Mbale Gulu Pakwaki Kasese buli kitundu kyonna mu ggwanga yes kati abaana era bamaze okusoma kati muna byakola mugende mu industrial abs musome okusoma kwa bwerere okulya kwa bwerere n'okwebaka
musoma ne babatikira ne mufuluma maybe ne babagabano baga mu factories zenyu mutandika n'okkola ate era obeerayo ng'okola ebintu ebyasobola okutunda material government ye mukugulira ebima ebiri ebima bya billions money madam Jane yabigula n'abiteekayo okulaba nga kiyamba bannayuganda n'olwekyo abavubuka temwetuulako temwenyoma mugende mu endaso abs ezo mubeere nga musoma ebintu ebyo byonna ebyokubajja okanika okutunga buli kimu gyekiri mubeere nga musoma government ebateeka mu ssente ate oluusi ebagaba mu factories ez'enjawulo ebagaba mu nsi ez'enjawulo ne mubanga ate nawe oba ogenze bweru obeera ne kakosi koyize ate ku ssente za gavumenti n'olwekyo nebaza nnyo madamu Jane Baleke owa state controller nebaza nnyo ne Irene Warfare nebaza nnyo Morris okubanga ate bafaayo nnyo okulaba nga ate service eyaawo bagikwasaganya okulaba ng'etuuka ku muntu wa bulijjo naddala omuntu wa wansi so muzeeyi ali up and down ali mu PDM mumulaba mwenna yina amaka gaayo tebagenda sengukawo Skyping tour and travel Turisa safaris bakugamba nti gwe munanga ayagala okulambula eggwanga Uganda n'ensi yonna olina visa yagaana wagezaako okutambula yagala kugenda mu nsi ki ebyagaana weekwate Turisa safaris ate genda ku office zaabwe babere nga ate bakumalira ekyo kyagaana visa yagaana ki ekyagaana Turisa safaris bagamba nti n'eggwanga Uganda osobola okugirambula n'onyumirwa erimu bingi by'otamanyi genda mu Turisa safaris obere nga ate munnanga olambula onyumirwe ensi yo kubanga nayo yanjawo naawe ayagala ogendako mu nsi endala yonna biki ebigaanyi weekwate Turisa safaris obere minded sana Sozo properties basanga Kamili Road batunda ettaka lina ne plana waalyo ate batunda ne furniture w'omulembe nnyo babayise Sozo properties genda ko Kamili Road obere minded sana Bugweriyo estate batunda ettaka etaliko nkayana bali wali na jana nkumbi opposite ne club ya Nyondo gendawo Wucha Kids Paradise omwana wo osobola okumutwala n'abeera n'abaana b'abakungu nazanya n'abaana babagaganga abafe nafuna networking ennungi okategedde connection n'abaana bafe ni connection omwana ayogera ne ku luzungu ng'olw'abaana baffe mutwale ku Wucha Kids Paradise bali wali ku Ntebe Road bali opposite ne Zion Estate omwana abeere munaye ng'anyumirwa obulamu ng'atazannya ate nasanyukeko byonna wali ku Wucha Kids Paradise omwana oli yakwogeza oluzungu omwana njogera oluzungu ajja nakunkuula amanyi oli asese bannange oginika singa tosibye nandijange yakwogeza oluzungu n'enjulo okabyawo singa wajja n'olunjogerera omwana ng'amazeeko emirembe atani akuvuunulira mubuuza nga bakutwala emisoma bindemenanga you go aye nga ina accent eringa ya Kimerika ngamba musiki I'm feeling pain yeah asomera ku Cambridge wamuwuliranga namuwuliranga atokomoka olusungu alwegogana bwegozi accent wajuulira why Cambridge alinga asomera mu Cambridge yala gye basomera tuweerera abaana kale n'olw'ensonga oli mutuufu kale n'olw'ensonga ngenda kubatemba sibuli wano nze Jonas Ssentongo Mukutu Tindi Files yakatwenga ogenda ddala maaso okuba nga ate osubscribinga tukoledde wano okusula motors e Makendi ebaliwo okuba nga ate bakuguza emmotoka empya n'enkadde basangibwa opposite n'amafuta ga African Oil waneno e Makendi yes jangu obe nga ate obasinkana ofune emmotoka ey'ekirooto kyo koze nawo maro ku kamera mubeere bulungi mweraba bye bye